Yesu agambye nti mujjeje ni mweme n'abakooye. Ebizibu bikuyinze, ebizibu bikuyitiriddeko, okooye obulamu bwennyini. Abalala bakooye bwavu, gwe okooye bulamu, ogamba obulamu bugende. Nsaba akutikula ekikwetamiza. Nsaba Mukama waffe Yesu akutikula ekikwetamiza. Ndagira ekibadde ekikwetamiza obulamu tekiva walala, kiva wa Setaani eyajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Nkiragira kikute, kizikirye mu linnya lya Yesu. Eri abakooye era abazitoowereddwa, amaanyi ga Katonda omulamu geegatte naawe. Amaanyi ga Mukama geegatte naawe. Ali mu kibuga naawe ali mu kyalo, ali emitala w'amayanja, abadde amaze okusalawo tukoonye obutwa. Katonda akutaase, talina kigambo na kimu kyakusaaga. Agandi mujjeje ni mweme n'abakooye. Tagambye nti abakooye mugende mwette nange nakoowa. Agambye mujje nange n'abawumuza. Nkusabira Katonda kakibeere kizibu ki. Sente zo baazirya z'amaanya, sente zo baazibba. Omuwala juuze mukono yeetuga, yasanga sente zakoze Buwarabu zonna abazadde baazirya, n'abalamu ennaku y'Ebuwarabu, n'abalamu ng'eno talina kyasanze, n'akoowa obulamu ne yetta ne bamuziika. Mukama oyo y'abasemba. Abakooye era abazitoowereddwa mbayimusa Mukama, mbateeka mu mikono gyo. Taata, abantu babayita mu bizibu ebitali bimu, abantu ba Mukama bayita mu mitawaana egitali gimu. Golola omukono gwo Kabaka w'abakabaka, yamba abalokole n'abatali balokole, yamba oyo abadde abulako katono okufa, omuddiza obulamu. Kubanga batugamba mu Yokaana 10:10 ti omubbi tajja wabula okubba, okutta n'okuzikiriza. Naye gwe n'ogamba nti wajja tubeere n'obulamu, ate tubeere nabwo nga bungi ddala. Taata, bampeera obulamu ate nga bungi. Nangirya mu ssaawa 24. Katonda akole ekyamagero, omwetondere, ogambe Mukama sikyayagala kufa, njagala bulamu mu linnya lya Yesu. Mu ssaawa 24 abadde akooye, weetondere Katonda, omugambe kino ky'okoze sikyayagala kufa, njagala bulamu. Akuviireyo Mukama, akuviireyo emyoyo gy'abeewamu engiragiro okutta, akuviireyo Mukama emyoyo egikulondola okuva ebukojja, emyoyo egikulondola okuva mu kika, emyoyo egikulondola okuva gye wazaala, emyoyo egikulondola okuva gye wafumbirwa, emyoyo egikulondola okuva mbe weebaka nabo bakweyambululirako, emizimu ne gikuyingira, emirimu gyo ne gyonooneka, ebintu byonna ne bitandika okwonooneka. Kati obulamu obadde obukooye, ekyakwata kikute, ekyakwata kikute, ekyakwata kikute, ekyakwata kikute, ekikute ebibyo kibite, ekikute ebibyo kibite, ekikute ebibyo kibite. Mukama wandaze bisiti ng'ogitta, wandaze bisiti ng'ogitta, n'oŋŋamba abantu mbayite kubanga ekibadde kibakutte wakisse, n'oŋŋamba mbasabire essaala bagende bakwate bye beetaaga. Nangirya mu ssaawa 24 buli ali mu ssaala eno okwate ekibadde kyagaana, buli ali mu ssaala eno okwate ekibadde kyakulema, buli ali mu ssaala eno okwate ekibadde kyakulemesa, kye babadde bakulemesa okikwate mu linnya lya Yesu.